nze ndabanga gavumenti yandituyambye etya netuyamba netwawulira abakyala abo ne baawula etya oba neefuna nga woolaba nti ekintu ekiwooma kibeerako enjoki n'abakyala abo ng'omukyala oba omulaba ng'atambulirako enjoki oyo omanya nti wooteeka sente zo mulamwa womulabako obusowera ne bwe buba bubiri ekyo kyekinuma kubanga nkugamba ebintu byange nga ndisirya nze nja kulinnya nzire y'ejjinja onaamanoseko ojja kuŋŋamba madda kino si kyetegekedde nga ndowooza oba gavumenti ebayambe mu ki eteekewo ebyo ebiwuka teeka gavumenti eteekeko ebiwuka ku bakyala nti woolaba omuwala nga atambulirako enjoki oyo teekamu sente z'okubasuubira mu bisigo naye gwomanyi ekinuma newondaba nzikakanyemu bwe nti omuwala gwe naakasembayo naye okwekyawa tokaaba nkulaba oyagala kaaba sijja nja kuguma ng'omusajja naye amanyi nti alina ebintu bye yantunze ewaka atya just yali alina wasomera ng'ayagala nakumalayo kati tolaba nti abavuka b'ennaku zino bayayana n'ennyashi naye nga tonnatuuka ku nnyashi muganda wange waliwo ekintu ekiri behind the nnyashi otegeeza nki tovoola abakyala sobola kuvoola abakyala kuba buli bamaama b'eggwanga yes buli muntu yandyetaze omukyala naye nze nkubuulira kyajja kati kiki kye wasisinkana ku muwala oyo yali taata enjuki tezimugoberera ebyenjoki bive nako kyekiri kye bamutagula kyekyakunyiiza eyo si nsonga mwali gikozeeko faini wabanga faini omanyi waliwo wambuzizamu etya wekubanga faini obanga yazaalako omanyi omukyala wamala ozaala asobola bagamba yenyiga weddaabiriza naye gwe kubyamu omuntu obanga wazaala kubanga era omukyala bangi ne bwagenda mu nsonga alina entajja ataamu naye weddaabiriza kati gwe kubyamu ng'ozadde n'oteddaabiriza kikyoyinza okubeera teyeddaabiriza mwali mukyogerako n'omuyambako oba wali omusiimi anti kati naye kati gwe omukazi wagoba mugobe womugamba ku nsonga y'okweddaabiriza kw'obwo obudde nga tugeze omwana we ali mu myaka 4 oba tokuze kibanga onagamba laba nnoono oddamu newomala newovaano ng'ozadde n'ogenda ku kyeyo emyaka 5 n'okola obwakadaamu nga teweddaabiriza n'okomawo wano neweddaabiriza ogattirawo waya zigattirawo andi kati ate kubanga wali Katonda yateekamu sayansi ng'akolawo nga buli wabatudda ng'owa omuwala sente nga mugamba mukwano twaleko wa kati nga bwe mugendako eyo tewaliiwo kibaawo mwagala okubaako ne kyemukola nze ngamba omuwala oyo alayika yali atidde andi kati olaba weweetegeera ekizibu kyo kiba beta n'ogamba sengaawo n'otakigamba obanze boyfriend abantu abamu basenga tebalina kolooza buli omu alina senga onyonyola omanyi nti sengaawo aba taliiwo wobanga ondaba teesa ne bazadde bo ye omukazi omugambidde ku mutimbagano mufune engeri gye muzza firiji yange n'ekitwe kyakyajja mbyagala ffe twawukane mu bulungi nze ate nzire mu mugamba nti lwaki teweddaabiri amazima ga Katonda mu ggulu naawe tekisoboka akabanga kewamumalira gwe tokabala ate akaki walinga nga tomukubira amasimu oba nze yali amugulira nno singa ngatta ebintu byange kiyinza n'okubuuka mu kafiriji ako n'omutwe gwakyajja kiba kirala biki ebirala bye wamugulira chips omanyi nti nali mulunzi ewaka naye nga onagamba nti omuntu atandikawo ka faamu naye faamu tekyalina kyerimu ng'alya nkoko buli kanaku nkoko wenkubira maama tunda eyo embuzi eno bizinensi zeesibyemu kumba omuwala yansibyemu teri bizinensi zeesibye Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga.
call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga bannange. Yenze HK Media Hadija Kigozo nako lwaleero ndine muganda wange ono MC Digital. Mulese tunyumyemu mulaba ku TikTok okwo omwana na afubutuka ebigambo bannange. Ate ebituufu byokka. Ebigambo ebituufu byokka. Onoonya bw'omuwolereza Digital n'akusobera. Naye nga bannaye mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga bw'oba oli mpya ku channel eno, nyiga akagambako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter, beera ng'otufollowingako bulambalamba. Mbajjukiza nti banafa Bannachoti Hub, bano be bakafulu mu kutunda eddagala erisala weight, kobe musajja, kobe mukyala, kobe mwami, kobe mukyala, bakolako oteeka amazzi ganyogoga gokka, n'onywako n'osooka okunkumuka kiro. Banoonyeeko ku namba zaabwe z'essimu. Aba Daxin Collection bannange nga temuteekayo gundi, nga temuteekayo requests zammwe babatikira ebintu. Si bakaago naye bakushoppingira ebintu e Dubai wonna w'obeera oli. Oyinza okugamba nti nze njagala kunshoppingira bugoye bw'abaana, njagala kunshoppingirayo bugatto, njagala gula kintu ku Shein siina kaadi, bakikukolerako bulambalamba. Be ba Daxin Collection banoonyeeko. Aba Platinum Wellness Spa, spa yabwe nnungi nnyo, it's a VVIP spa. Tebaleeta mamotoka. Awo tebannatuukawo ne sipeeya. Naye bw'oba olina obuntuntu obutonotono ng'obwagala kuva Dubai, bujja ne bukutuukako paka wano. Bugoye bw'abaana, bubokisa. Bubokisa, oyogedde ebintu ebituufu. So mulimu abasajja abamalala ng'agamba nze bokisa ze nyambala ziva bweru. Dubai. N'atumya kabokisaako. Kamu. N'akateekamu. Otandikidde mugi oli otya? Ndi bulungi. Webale kunkyalirako. Nze asinza okubeera nga ndi musanyufu munnange okukyalirako. N'enkuyisaamu ku ggaali, njiyita ggaali. Bw'omanyi gye nvudde okutuuka wano okusanga Busoga nkedde bukeeze era really? Busoga Iganga Jinja. Jinja. I've been to Iganga before. Nze ndi waawo Jinja era wampitako olwakuba ali tonnammanyi. Nange MC Digital gwani erinnya ly'ettuufu? Amanya gange amatuufu oba agaddala abazadde ge bansalirawo okumpa. Ate naawe olina ge weewa? Yayira. Abazadde ge bampa Vaidu Samuel. Ani? Vaidu. Yeah. Abaddu. You mean the slave? Vaidu like kati nakunyonyola nti ebyekika. Nga banakugamba nti oba yakika kye? Nakimuli. Nakimuli tosobola kubeera mbugo. Flower. Nakamuli lyakika. Nakamuli. Nakabugo. Okategedde ako nakabugo. Ndi tebasobola gamba nti oba jjajjawo yali mukozi wa mbugo. Otegedde. Oba owesiba akabugo. Otegedde. Kati nange eryo simanyi kyobola bankugambye nti batusalirawo tuba tukyali bato. Naye singa olina chance eddayo. Wali bagambye bakyuse erinnya lyo. Tuvola banegamba Digital ngendera ku mulembe oguliko. Niwe bakyusa software biki asigala ali ku Digital. That's amazing. Bannange ono comedian mulamba ntandikidde mu kuseka. Asooka kati yeggwe Ubaidu. Yeah. Okuva ejjinja eyo. Eidinda. Buuza ku bantu mu Lusoga. Bababa ne bamama bakojja ne basenga baddaada muliyo. Gobuuza bulungi. Sinabuuza nno na nkoko. Ebyo byonna tubiteekamu nawe bino nnogo. Asobere nti buli bulungi muli bukalamu. Nga ndi wano ne mwana muwala. Adija Kigozi asazeewo leero mboneke ku mu maiso ga kamera dde. Era ndi musanufu ino ndi musiimu ino okuba nga ndi wano naye. Naye maama muyina empisa muwulidde engeri gy'abuzizaamu abantu. Lwakuba nti wano space ntono tuba tulina ofukamira. Obadde ogenda afukamira. Abantu beemenye. Ate ne nkozeemu ensobi waliwo omukungu gwentamenye wa kitiibwa bakuyita kuyiswamu maaso mu Luganda. Baba Tabazinga ni mama Jovia afunvuwe ekisegese ekitaliibwa nsolo.
Amina. Amina. Kyokka yenna engeri gye yeewombeka oyinza okugamba kumpisa kwatudde. Olowooza no mbadde njagala n'okujja eno osala busazi neyo n'olaba nga ate eno ozze mu nsi ndala. Ejjinja biralamu nnyo. Bitya ate? Ejjinja biralamu. Eyo ejjinja ki ekiriyo mbuulira jjinja ali atya? Ejjinja okusookera ddala katusookere mu bantu mu bulamu bwa bulijjo abantu mwe bayitamu. Eddinda. Eidinde waffe. Eidinde waimwe. Omanyi nti abalala b'e Kampala n'ab'ejjinja banjawulo. Batya digito. Abalala b'e Kampala mutwetoolooza. Mwetoolooza n'owulira obusungu n'ogamba naye tubetolooza ati ate abeidinda nga bakulidde Kampala nabo betolooza abamanyi kiba kyanono nti ova eri nodde eno teri kyanjawulo kyoba okyusa oba okyali weebusoga osegedde kyovula bakugamba abaana abasoga tebalina empisa simanyi abasoga bazaala nnyo naye nga sikuzaala nnyo kati omuntu singa akugamba nti nzaaliraayo ku mwana ate ova eri noŋŋamba bugambi nti abakukwanye muli naye mulaavu nakugamba nzaaliraayo ku mwana kikwetaagisa ogamba nze nno mmwe mu kisinga eno nkyakwetegereza tuli mu myaka egyo nkyakwetegereza nze ne Buganda nze gye nalaba n'omuntu gw'omala naye ebbanga lya myaka egyo ng'akyakukaka okwambala obupiira myaka egyo nkyakwetegereza omwana wuuno atandise okunzita kati abawala beidinda bo bali batya tebeetooloola basalawo ninako omwami gwe nakyaza wano n'agamba nti bwe yakwana omuwala n'amugamba nti nzikirizibwa njagala kukukwatako nga ye ayagala mukwatako ssaawa eyo nga wona asinkana omuntu nti njagala kukukwata oli otya Adija njagala kukukwatako ate omusajja yali apapamu yali avaawa yali ava Masaka Masaka naye omanyi tulina gundi egamba kale olaba olwisizaayo emmere yaffe tutandise okukola tukolere kiddala thank you tulina gundi egamba wano mu gundi waliwo abantu ba mirundi ebiri abanyuma oba awanyuma okukyala bw'otakyala Busoga olina okukyalako e Masaka abantu abafaanana abamasaka si be babagamba mbu taata kano katwale be bagamba taata bannange nze ndaba bandibadde saidi egi nti wova e Busoga odda Masaka kuba obaolaba bafu abasoga tuli baffe naye buli kintu kyolaba kibeerako asinga n'owokubiri abasoga nzikiriza katubeere namba emu abannamasaka baddeko osegedde abannamasaka baabakola ki bannange nedda kati naawe avudde Busogo ozze n'olumba Amerika ate nze simanyi batoolo gye bava mu kintu kino bakidda bbali abatoola ensonga bagidda bbali bo bakitegeera mangu ne bagamba bino ebintu olina bikwata mpola babyesonyiwa biri bbali tebabiriimu naye bannange ono omusoga aba yakookya eno ate ow'e Masaka nakibajjamu kwegamba onoonya wowolereza abantu abo babiri ne bikubula ate nga tosobola era kubayo nnyo ogenda owulira nti omukungu gundi kyapa nogamba oba police tenkima enguudo ezo enguudo bbiri olweziwulira ano mu ggwanga ze z'amaanyi Masaka Road Jinja Road ate ffe twafuna obuzibu abasoga okubeera lwaki twajja nnyo e Kampala nti twali tumanye ne Kampala tulinayo ettaka lyaffe abasoga ate mutya andi kati olaba Jinja Road etandikira awo baku City Square nga buli obeera Jinja Road era nga gwe neobeera ng'omaze Kampala nga mulowooza nti abasoga mutandikira ku Jinja Road wano paka waffe eri yonna era awo wonna nsobola n'otambulira mu luguudo wakati nga ndi ku ssimu amuna ndi wano Idinda era bamala kikunyumira ni wano ku luguudo lwa Idinda kati ate oweri nakugamba mwana wankobya oli kujja Kampala okaali wano mu Idinda Jinja Road omala givaako obodde
tubeeredde bazibu okubawolereza. No. Kyekyo omuntu akugamba ate omuntu wayogera ansi entuufu. Omuntu avaayo n'amulaga nti kino kyoyogera si kyekituufu naye ng'ogirabira ddala kati bwe baba bakugamba gw'obeera awo nti oli ku Jinja Road oyinza kyogera otya. Era baatwawulirako nti kuliko ne Kampala Road. Era nga roads zonna. Olowooza tewali bitundu awo by'osobola sooka mu kutuukamu. Kati Acacia Road. Mukono Road. Naye ebyo byonna babigatta mu kitundu ekisinze okumanyika. Nno ne woogenda mpaka Busia. Esigala Jinja Road. Kati mwe mwali mumanya abasoga nti Jinja etandikire no ku Jinja Road. Era kati nze nno nafunako nno n'olutalo ne muzeeyi wange. Omanyi nali njagala okuzimba buno obuyumba buvubuka wezimbe. Kati abandaga ebbali w'olujja wali nti olina kuzimbawo ne mugamba lwaki sizimbye eri ewo. Tewafunayo kangeri y'akapoloti. Eno ku Jinja Road. Ku Jinja Road. E Kampala naga ansobera buno obusiru bw'oliko. Ere w'Abaganda. Telina MC Digital nako ralero. This man from Jinja, he's very amazing and very funny. Kati otandika ddi olugendo lwa comedy mu bufunze? Comedy okutandika comedy nti oba waliwo okusesa waliwo eyansudiya. Nali wakeeyo oli nansudiya nagamba gulu. Akimanyi nti osobola okubeera nga Amooti. Nakusudiya nti osobola okubeera nga Amooti? Kye nakola omanyi nze ndi musoga abuuka amangu. Namugamba nsobola okubeera nga Amooti nga Amooti simumanyi. Nali muto. Wali Amooti omumanyi? Nga simumanyi Amooti. Ti abasaadamu nabali e Kampala bakola ebintu ebisanusa abantu nti awo ng'okyali Jinja. Kyali Jinja eri. Kati kye nakola waliwo zino TV zikakono zimanyi? Kibuto Kakoona. Ezo zikakoona. Kakoona. Kakoona. Ezo ez'olubuto. Nga tugirina ewaka naye ng'okulaba TV eyo oba olina okola ebintu bingi. Okuba okugyefuga ewaka kuba kubeerako pologulaamu za UBS muzeeyi yazaagalanga nnyo. Kati ng'okumukonfusinga olina omukolera olina ogonda ewiiki nga namba okuyisaawo gwe pologulaamu gy'oyagala. Nga waliwo DVD. Yeah. Nga ngenda nefiiriza enusu 5 ngula CD. Njagala kulaba Amooti yani. Nenteekamu CD ya Amooti. Awo wali olina emyaka emeka? Awo nalina emyaka nga oli mu kunsudiya kuba olwedde yansanga ng'eyo ng'oba tuli mu kisaawe tuzanya nagana naye gwe kyanaga osobola okubeera. Nali mu myaka nga 15, 14. Ate naddala ku musogo oba okyali ddala muto. Kubanga kyoyagala okugamba nti temutegeera mangu. Ekyo gwa kyogedde era simanyi funa engeri weetonde nga kikyayo kyakuba. Nsonyiwe naye ati engeri gyakyogeddemu. Ate ku musogo oba okyali muto otegeeza. Anti kati kozi bw'okula oba otandise otegeera. Anti kati w'okula kyuka katako okutegeera kuba kati ffe w'obeera ewaka ng'okyasula mu nju ya kitaawo osegedde. Tebannakuta akugamba nti wezimbire wano baba bakyakutegerera oba okyali muto. Kyengezezaako okugamba nti naddala nga nze kunze omusoga nali nkyali n'olutalo olw'okwetegerera. Kati kino kyempulira nga bagamba nti abasoga bategerera ku myaka 45 ate ekyo kiri kitya? Andi kati osobola okuwangaala n'omuntu ye ebbanga ly'aba atutte n'olowooza nti obadde n'abasoga bonna. Segedde oba nga nze omusoga kenaakola wano ensobi n'enkunyiiza olwo abasoga ffenna tujja kuba tukoze omulyamamba abeera omu n'avumaganya ekika. Kyova olaba ebintu bingi bivudde nnyo eyo busoga. Baiza we tuli bangwe tuviibwako mangu ekintu kale tulina ekisa. Mugaba mangu. Nga wobona like enanda eyo like Victoria. Ne gundi eyo River Nile Kiyira. Oidi nti abazungu baatwaganayo nga tuliyo. Ayo waliwo olutalawo okwewakanya nti banda tujjeete tutinga olwedde waliwo eriina. Kyemanyi oyinza okuba nga ovuddeko kuba njogedde mu lusoga. Wokomye okutegeera.
mbadde like ngezaako okubisika okubitegeera. Waliwo olutalo abazungu okubanga baagala ogituuma Lake Victoria nga naffe ate tulina erinnya lye okitegeera kuba bobaga mwali mwagala ogituuma kati nga waliwo Kiyira. Kiyira lya Lusoga. Kiyira. Okay. Kiyira. Ate egundi Mabira. Anti kati nsubira. Nakyo kya Lusoga. Mabira. Kye mu Lusoga kitegeeza Kibira. Ye Mabira. Kati ate ffe twakiteekako nti kinene Mabira nti kigatta ebibira biba bingi nekifuuka Mabira. Kati waneeno ne mutuumawo ku Kiyira. Nze ne story gye mpulira okusinga okuba nga tweyongerayo ennyo eno twandibadde olwedde nga olaba wano mu Kampala nga tulinawo ekitundu we tusaliza nti wakati mwe mutandikira ano naye fine mpulira story ti Abaganda bajjanga ne batusaba ne bagamba bana lwaki timutwongera ku kapaati kano ne tugenda nga tweyongerayo mpola kati eri eyali atulidinga n'anyiiga n'agamba oba butina ebyo twawulire wano ku mwala imwe Abaganda mubitizeeyo twena tubikoze nga tekaali byakwegama tweyongezeeko eno katono kuba okweyongeza feno yono mukano eno yonna ebona baali basoga naye bino ebyokweyongeza ate nga tetugaana weyongeza kuba waali nsiko nabwekweyongeza muna baba twala ate oba tonasaba nakweyongeza ne bakwongeza naye nga muyina ekisa ne mutugabira paka eyo yonna ku Kiyira twaba waate kati yebyo. Kati obadde okyangamba nti abawala b'ejjinja bakola batya? Abawala b'ejjinja kyenyinza okugamba nti wobeera n'omuntu anakwanguyiza naawe osobola okuba nga omwanguyiza. Omuntu w'omusaba like tugeze n'ogamba ojja kunzaalirayo. Okuzaala kinene kikyuse. Ojja kunkyalirako. Nga weewala okuzaala. Nze already nazaala dda nina omwana. Siri ku pressure. Tetubabala omu. Era abeera omu naye like tobera ku pressure ya kuzaala. Okuzaala ekyo kyolaba ekinene kijjira mu bino ebyangu byolaba nti bye bisookawo. Ebyangu? Kubanga okuzaala kyangu. Leka nkubuulireko. Nina byentayinza kubuuza nga gwe omukyala nga binenemu naye ekintu kyolabanga kyogamba nti okuzaala si kinenemu ku mulembe guno ku budde buno kinene nti omuntu okuzaalira oba omubuuziza ebibuuzo bingi era naye aba afunye okusalawo era nze singa nali manyi omwana waaluma okuzaala naali setinze conditions nyingi kati kyekino nti okuzaala kwedda omuntu yakolanga mistake bwe nti weyavanga ewaabwe najja ewa okukyalirako gwe kwoyisa okukyala nti bakolerangawo ensobi olunaku lwasoose okujja n'afunirawo olubuto ku budde buno tekisoboka omuntu ajja nga yeeteese wano waliwo ate babasala wano akanyama babateekamu bukyoba buweta n'asooka abuteeka wano ekyo kigema omuntu obutafuna lubuto n'amira emwanyi emwanyi zigaana okuzaala neyeekuba empiso naye ng'ali mu family planning aziiza lubuto kati ate munaye abasajja ennaku zino tebakyalina buvunaanyizibwa ate sente ntono kati ebintu by'okubonaabona n'abaana buli wamu n'ozunga wano n'ozunga wali toyina sente nkyakunnyonnyola engeri gy'otayinza kuwa muwala wa kakati lubuto wamala okweteekamu wano family planning n'eno neyeekuba empiso n'amira n'obukerenda nwaza okukyalira asobola okubeera munika nga 3 nga tolinawo kibeera kyamulese kibeera ki nga tolinawo muyita lubuto jasaga lubuto ekibeera kyamulese kibeera kiki ebyo byonna biba byamulese naye nkugambye kati okuzaala kw'emulundi guno oba olina okunnyonnyola ennyo omuntu nti njagala mwana naye nga yo oba oli ready omulabirira andi kati omwana waabajja bintu bingi ebisobola okujjira oba osaba busabi by'otategeera andi kati wulira kati byebyo ebiriwo kati ku mulembe guno omanyi nti ebyo ebintu by'omukisa mbu simanyi omwana ajja n'ebintu bingi byakoma mirembe giri mukwano nze ndabye wanene abasajja bazaala abaana ne bamusiba n'abonaabona oshegeera waliko mu mirembe giri oba nawe bakunyumiza nze nanti okusinziira we nazaalibwa
kati kitwale batuzaala bangi ffe twazaalibwa mu mirembe giri baani gwe naawe ogambe bakuzaala nze banzaala mu mirembe giri ng'oli wa juzi naye kati awo owulira olutalo tolaba nti oyogedde emirembe giri naye nkubuze nti mwaka ki emirembe giri gyoyogerako nze nno nzirirayo ddala paka ku 2000 oli wa 1000 bino ndi wa 1000 kati nze osooka na wano ngamba nze nekyoga musaagirabako oli wa mirembe gino olina Nekyoga kubanga kati gwe muogalanda wa mamiwo oba okubanga gwaddirira omugalanda bambi nkufeze naye nze mukulu wa maama wange newobanga gwe mukulu wa mama basobola okubanga balwawo ozaala tebaalwawo ffe baatuzaala nga basobola n'oyisaawo ewiiki ne bakuzaako ffe naawe abazadde bedda balinanga obwangu va ku baana ebyokwemola naye kati ng'otenanya abakyala girlfriend gyali girlfriend nali ebiseera bino kati ngenda mu myezi nga 3 nga mbiwumuddemu lwaki omukazi yakolaki nina kyenandisabye okusookera ddala kuba kati gwe oli wamaanyi mu ggwanga wembanga mpisaawo okusaba kwange kutuuka bulungi direct mu bakulu nze ndabanga gavumenti yandituyambye etya netuyamba netwawulira abakyala abo ne baawula etya oba neefuna nga woolaba nti ekintu ekiwooma kibeerako enjoki n'abakyala abo ng'omukyala oba omulaba ng'atambulirako enjoki oyo omanya nti wooteeka sente zo mulamwa womulabako obusowera niwe buba bubiri ekyo kyekinuma kubanga nkugamba ebintu byange nga ndisirya nze nja kulinnya nzireyo ejjinja onaamaluseko ojja kuŋŋamba madda kino si kyetegekedde nga ndowooza oba gavumenti ebayambe mu ki eteekewo ebyo ebiwuka teeka gavumenti eteekeko ebiwuka ku bakyala nti woolaba omuwala nga atambulirako enjoki oyo teekamu sente z'okubasuubira mu bisigo naye gwomanyi ekinuma newondaba nzikakanyemu bwe nti omuwala gwe naakasembayo naye okwekyawa tokaaba nkulaba oyagala kaaba sijja nja kuguma ng'omusajja naye amanyi nti alina ebintu bye yantunze ewaka atya just yali alina wasomera ng'ayagala nakumalayo kati tolaba nti abavuka b'ennaku zino bayayana n'ennyashi naye nga tonnatuuka ku nnyashi muganda wange waliwo ekintu ekiri behind the nnyashi otegeeza nki tovoola abakyala sobola kuvoola abakyala kuba buli bamaama b'eggwanga yes buli muntu yandyetaze omukyala naye nze nkubuulira eba twawulire etwawule yawule ebiwooma kati ebiwooma byebiki sinnakutegeera digito naye gwe mwana gweno naawe oli wewaffe kubanga wogamba nti gavumenti eyawule ebiwooma ku bitawooma kati ku myaka gyokyasobola okunyigiriza omuntu mpaka ku kisembayo nkwawulira ekintu ekiwooma ku kitawooma anti ki kyotegeeza like abakazi abamanyi okukola emirimu wokola emirimu olwoba owoomye omusajja ngo ate nze natuuka ano nemugamba mbu omukazi wayambala gomesi omukazi yali takuumuuka bulungi mbw aba awoomye nkugambye nteesemu sente zange nno ng'ovudde ne kwekyo nze omukazi wayambala gomesi aba awoomye aba agumidde kati gwe girlfriend wamugamba ayambala egomesi awoome biveeko ebyo nga tonnatuuka nokwokwo kuwooma nga sinayawula alina ebintu bye yantunze okusinga bye binnuma nze yandibadde oke n'ebintu byoba ali atya wabeera otya naye okumala emyezi 3 esooka kunimba yali wadde nga musabi nnyo nga ebyokulya temulya anti nali nsuubira gwe ngenda n'okuwasa nemukati nangamba alina obusente bwe yeetaagayo mu kyalo eyo biki omanyi bufiriji buno obutonotono bu deep freezer nga nkaagala kenasooka n'okugula ewaka neŋŋamba naye omanyi mukwano sirinaawo ku budde buno ssente naye nzikiriza ntundeka firiji kano waliwo ne kyali wange yali yeegomba nnyo
ekitwe kyakyajja omanyi n'okugula ezo zikyajjayo ogwa bugwi kw'olyolwigino kati ng'ekitwe nga kipiika omuliro n'agamba bulaadi ekyo bw'oyagala ng'okitunda tokimpisaako ku firiji nengatirako ekyo ekitwe kyakyajja ng'ogulira muwala ekitwe kyakyajja ntunda ebyo ebintu yali akwata simu ky'omuwala mwala yali takwata simu yamanyi nnyo yali akwata aiteero era aiteero ne woteekako data w'omwezi weyateero asobola okugira kiggwa okikuba ku TikTok kikuba omwezi kuba aiteero kati data eba enywa yaki naye digital wansala naye wenamala okutunda ebintu ebyo yasima olw'esente zemuwadde naye n'asalawo ajja nsanyuseemu yadde alina eddiini asobole ogenda mu kyalo ng'alina kyakoze eki bwenakoma otegeera mwali mumaze ebbanga ki ng'omukazi oyo tanakusanyusaamu okuva ina mukwana nga tuli mu myezi nga 8 nga ndi mugumiikiriza omuntu gw'onaawasa oba okay. Kati gwe biki bye wamulabako nga temunabagenda mu nsonga za kintu kikulu bye watunulako n'osima n'ogamba mutuufu ono omukazi kambeere naye nyashi ye yakuviirako obuzibu ate kala ne kala kaali ka brown nga kasala akasunsu buno obuviiri buno omanyi obukati bw'abamanerenda bwe butya gwe temwewola omanyi mwe mubeera mu uptown temusuubira nti waliwo abantu abali mu downtown wewe teimwe basala nviiri ki wewe teimwe otambule buli muka office k'abamanerenda olabe enviiri ze basaze basala bukaati buno wano ne bakatema omulundi gumu ke yali asala yali tava busoga yali tava busoga yali ave ntegedde nkutegedde naye baaba osabula osabudde banno yali aveeyo naako kakati kaze kati kye nali nsuubira mu byonna firiji yange bwegeze n'ekitwe kyakyajja just firiji n'ekitwe kyakyajja olwoba omukazi omuwadde nnyo bye nali nina nandimuwadde ki kye ntalina onseemu baabe ekintu ekituufu era mu lugendo lwange yankuba oba tugambe nti yankuba omuggo alinga eyankomya kuba ebyo olwedde nali mbirina kati kineetagisa okuddamu obbigula kwegamba alinga ngaeyakukuba omuggo ku firiji n'ekyaja mbeera naye mu nsonga beera mugaga ku mutima omukazi ne bwabeera nga azzeeko omulundi gumu nze woba olaba ku mutima gwange mpola n'okuwola naye mu reality biralamu naye ku mutima ano nkuwola wojja mu mutima neoba nga ozze mu kirooto nkuwa oba onsaba ki nkugamba otwala ebyo byonna bisoboka naye mu reality gwe oli mugagga kungulu ne munda si we kiri kungulu nkyabulamu omponye nkyabulamu naye nina ebitamalaamu bwe tuba nga tulina bizinesi nga bagenda gikuwaga nange bagenda gimpa nga sente zibadde tezinatuuka mu nsawo yange nenkulaba ng'oli bulala nkuleka kati bwebwo bwe bugagga bw'omutima nsobola okuwa sente nenkuwola n'ogaana ozinsasula nenkwasa Allah bwebwo bwe bugagga bw'omutima bwe nina ate womukwasa oli lwaki oba tondeka bulese nga tolina gwonkwasiza ate lwaki mba sikwasa Katonda kuba oli ate mulalamu kati ate gwe oba olowooza nze nfuniramu wa ndi manerenda tokiraba nti wano ku byaluyalite wano omuntu biralamu biralamu bye nali nsuubira ku mwana muwala ole wandaba kyemanyi naye tajja nyiiga ajja kutegeera nti yabikola kuba namutuuza ne mugamba onimbye ennyo emyezi 6 kyemanyi wabanga teyanimba nnyo alabika mu kyalo yalinayo abaana nali nsuubira okumusanga oba nga mbeerera okusinziira ebbanga lye yali akwetoolozza nga musuubira mbeerera wagenda okusanga nga ebyokulya baabibuukirabuukira dda nga sina kumubuukira nga baabikavula omanyi okulya oli nga yalya nga tafaayo
okulya ng'ofaayo kwe kutya ng'oliisa fooko oli okeekereza kuba oli omanyi kikyo topapa nakupapa kyova olaba mu nsonga z'omukwano oba omukyala teyeddaabiriza kuba mulimu abaami ng'alya tafaayo naye bwe weddaabiriza otereera andi kati ate ogwo nze teguba mulimo gwange ekubuuza nti tewafaayo oba yali yeetya eryo lyonna ebbanga ng'amanye ekizibu kye naye era nange era saagumusalira nnyo kuba ku nsi tubeerako n'ebinene ne tubeerako n'ebitini namuteeka mu binene okitegedde nti osobola okusanga kayanja ka kabaka katini naye kalina erinnya kyokka nga nereke Victoria nene naye erinaki kisinziira gw'osanze aliwo osobola osanga omuwala ng'abaddewo ebbanga naye nga kayanja ka kabaka okitegedde n'osanga oli nga kati naye samuninya nnyo naye nze nkugambye ebyasinga okunnuma ku mutima firiigi n'ekitwe kya kyajja kati kiki kye wasisinkana ku muwala oyo yali taata enjuki tezimugoberera ebyenjoki bive nako kyekiri kye bamutagula kyekyakunyiiza eyo si nsonga mwali gikozeeko faini wabanga faini omanyi waliwo wambuzizamu etya wekubanga faini obanga yazaalako omanyi omukyala wamala ozaala asobola bagamba yenyiga weddaabiriza naye gwe kubyamu omuntu obanga kubanga era omukyala bangi ne bwagenda mu nsonga alina entajja ataamu naye weddaabiriza kati gwe kubyamu ng'ozadde n'oteddaabiriza kikyoyinza okubeera teyeddaabiriza mwali mukyogerako n'omuyambako kuba wali omusiimi anti kati naye kati gwe omukazi wagoba mugobe womugamba ku nsonga y'okweddaabiriza kw'obwo obudde nga tugeze omwana we ali mu myaka 4 oba tokuze kibanga laba nnoono newoovaano ng'ozadde n'ogenda ku kyeyo emyaka 5 n'okola obwakadaamu nga teweddaabiriza n'okomawo wano ne weddaabiriza ogattirawo waya zigattirawo andi kati ate kubanga wali Katonda yateekamu sayansi ng'akolawo n'ekirala bino byobadde ogamba musimanyi kuba nze yensonga kulwaki osobola okugira okuwasa omukyala n'omutuusa awaka nga mbeerera andi kati ekyolaba nze ogwo si mulimo gwange mu bbanga lino lyonna nabadde sinafuuka era nze kano kati ate gonyiziza kampisewo buyisa mulanga gwange wobanga ondaba teesa ne bazadde bo ye omukazi omugambidde ku mutimbagano mufune engeri gye muzza firiji yange n'ekitwe kyakyajja mbyagala ffe twawukane mu bulungi nze ate nzire mu mugamba nti lwaki teweddaabiriza amazima ga Katonda mu ggulu naawe tekisoboka akabanga kewamumalira gwe tokabala ate akaki walinganga tomukubira amasimu oba nze yali amugulira nno singa ngata ebintu byange kiyinza n'okubuuka mu kafiriji ako n'omutwe gwakyajja kiba kirala biki ebirala bye wamugulira chips omanyi nti nali mulunzi ewaka naye nga onagamba nti omuntu atandikawo ka faamu naye faamu tekyalina kyerimu ng'alya nkoko buli kanaku nkoko wenkubira maama tunda eyo embuzi eno bizinensi zeesibyemu kumba omuwala yansibyemu teri bizinensi zeesibye nga buli we batunda ng'owa omuwala sente nga mugamba mukwano twaleko wa kati nga bwe mugendako eyo tewaliiwo kibaawo mwagala okubaako ne kyemukola nze ngamba omuwala oyo alayika yali atidde andi kati olaba weweetegeera ekizibu kyo kiba beta n'ogamba sengaawo n'otakigamba obanze boyfriend abantu abamu basenga tebalina golooza buli omu alina senga onyonyola omanyi nti sengaawo aba taliiwo ku budde obwo alina okufuuka sengaawo mamiwo mama wo aba taliiwo nga temuli ba mikwano ayinza okuba kati olaba omuwala oyo kyeyavaayo n'akunnyonnyola gwe wali olina omuyamba andi kati wulira senga alinyiikira kulira kalono mama fina senga ate naye asobola faina okugira bantu bangi abasobola okuvaayo ne bakuyamba ku nsonga zo ate naddala like oba ez'ekikula ky'omuntu nga togambye muntu oyo nze namuwa ebbanga omanyi lina ebbanga lyonna lye namuwa ye setting
nga nsuubira okusanga nga nze wali gwomanyi nti aliko obuzibu osooka omuwerya ebbanga oba just walindamu mulindi nga nze nga siraba kimpapya nga ndaba nfunye omuntu nkoze ekintuusa omaze kyokola bannange naye ekyo kye nasanga kati omukolo ne mugusazaamu ogw'okwanjula tewaali mukolo era naye anansonyiwa mu bintu ate saamulimba nako nti oba tugenda akola omukolo wakola otya nali ngenda mukwata mukube musinga olumu yange obufumbo bukwajje naye kati gwe owulira otya singa obeera okuze ne bakikola muwalawo mu ngeri bwetyo omusajja tagenzeeko waabwe okwata otya omuntu n'omukuba mu kasinga olumu ebyo byali byadde omulembe gukyuse ennaku zino abantu bafa tetwasinkana oli gaye yagamba nti yafiirwa mukazi we ng'azaala singa yali teyagenda waabwe nkubuulireko obuzibu bwe mulina mulivingira nnyo obulamu bwa ddinaayo ya uptown kati temumanyi kiri mu downtown abantu bafumba bufumbi omanyi ba driver ba taxi nsuubira tokiraba oba ba boda kati ate abo ng'ovudde ku driver wa taxi n'owa boda twegattako ba driver abavuga emmere abaana bawala abo bonna babeereyo teri muntu ava kololo oba munyengo oba biki ng'avuga emmere ate nno nze ndabye ababodaboda bangi abakubye embaga nga babasondera ne ku stage we babeera bali nimbye ababoda nti n'ab'omu taxi mu paaka yes abo naye gwe kubyamu nendaba abasajja ab'obuvunaanyizibwa ab'amaanyi ng'omuwala amuteeka mu apartment n'atatuukako saagala kumanya ngeri gy'oyingizamu sente zo gwe okufuna emitwalo 10 kikutwalira bbanga ki nze nga kigozi nze byenfuna yange sibyogerako just ngezaako bugeza mbuuziza bubuuza kale okufuna emitwalo 10 si byanfunayo naye kiyinza kutwalira bbanga ki nzikola nenzifuna kati ate waliyo abantu ng'okufuna emitwalo 10 alinda omwezi negugwako nga yesalalewe ate nga ku bulijjo kwabadde okugenda mu bamaama b'omuntu okukumanya ayita agatwala bintu just ogendayo ne bakulaba ne bategeera nti omwana afe abeera wali ojja kubeerawo mperekere nfuna omulala nja kubeerawo nfuna omulala funa omulala naye nze ngamba oyo omuwala gwe waali kutta obulungi eyakubuulira ekizibu kye teyambuulira nze yakigwamu kati wakyogerako naye nga njogera naye lwaki yeteyamugambe nti bebi munaye ebintu nga sibitegedde kati nolaba nze nali nsuubira nti ngenda kubeera n'oyo omugamba nti bebi ebintu nga tebikuumuuse bulungi n'akubuulira ensonga ze kigoziwulira nze nali nsuubira okubeera n'oyo omuwala nga wemala okubeera naye bwe nti nfulume abweru nga wenkugambye enjoki zitandika okungoberera nga zigamba gwomanyi fe abavubuka tulina time ng'ogamba boyi ofuna chance nembeera n'oyo omwana osobola okutambula ng'oli mu vest naye nga just obaddeyo wekka naye olw'ebbugu mu mulingo okyewulira n'ogamba walaayi ngameze odda wali ne mu muti wekka n'otandika okweyogeza abadde mulalamu waliwo wanaakuba obufaananyi omusajja oyo ayagala egundi ayagala ebintu bya animo mulimu abaana b'abantu nga ye wobeera naye kati nze n'ebizibu byenfunidde mu mukwano wandindese waliwo omwana gwe nabeera naye lwakuba nti ye ekitaanuma ndisamuteekamu sente za loogi oba ki yali nsiko naye gwomanyi okubeera mu nsiko n'ofuluma nga nyini poloti abalinzi awo ng'agamba nayagala dda n'otunda poloti yange mwe mugisibye mugikuba ebisiraani kati mwali mukola ki mu nsiko digito gwe wena emisa omulambo ow'amaanyi kyekyali kikutwa wali kigambo nali sinnafuuka eno sitole yo n'omuwala nga nafuuka nga ndi eno naye eyoono gwe nabeera naye mu kapolotika abasajja gwomanyi bino byemukulabulamu muteresa obutaka bwammwe abaana ne babwekoleramu oli ajja n'agakubamu ne bulooka nga tomanyi ate ndabudde ettaka lyange wendigula ndizimbeko ekifensi mangu wobuukira okugwa munda baba bakulaba ate n'ekirala ne lava erina ebintu byetakuganya kukola ng'okuwalampa okulinnya miti ebyomwoliko ki owalampa kiwawalampa omuti gwolese wansi nadduka tolinnya
Lava olina kubeera munoko kiddo mpozi ng'omugambye neewekaako twambuke. Mukazi kigo wali osinze okwogereza n'akutuukiza ddala ku bizibu by'owulira nti singa kyali ki saalizzeemu kubeera n'abakyala. Ng'oyo nga nakubudde buno nga nsobola okumujjukira ne munyumyako. Noga nti omuwala bannaye yankola bw'ati. Mu bubi oba mu bulungi sooka okinyumira bulungi. Either mu bubi oba mu bulungi. Waliyo omuwala eyankola obulungi obutagambika. Yakola atya? Yankolera ddala obulungi nze simanyi kyenyinza nakikomya. Namukwana ku makya essaawa ezi. Ez'okumakya. Ne muwe namba yange ey'essimu. Zaali ziyingira 6-7 nga nkubira nti ojja oli ewaka. Oyo sirimwerabira omwana oyo ne gyali awangaale. Omwana teyandwisa yajja n'ebyokulya yajja n'ebyokulya bye gwomanyi omuntu okubanga ze ne capital bill teri kwekwasa. Oba omuwala yali akwegombedde ebbanga. Simanyi. Omanyi oyinza okundaba wano nga nakwegomba dda n'ogenda okuntukako nga nakwegomba dda. Nze nkugambye yankubira n'essimu n'agamba bambi ongambyewa ne yeteekamu boda najja. Kati we namugambako awo kuba yajja obudde bukyali. Wate wamugamba nti ng'opapye. Ani apapa kwekyo oyinza nze omusajja nga mba omuwala nti opapye okunjokyayo. Gundi omvuga speed sebo bw'osanga omusajja yeematira agaana. Nze seematira ezo ensonga ndala musirina ebyo malala gakwematira njaga funeeyo mu maaso nti omuwala onsabye nenkwetolooza nenkugamba bambi mpaamu akadde kaneerowooze. Digito okisussa omwana nanjokya ngenda omugamba kanfune ebyokulya n'agamba atotawaana. Nzize n'amatooke nzize n'amatooke n'ekinyeebwa ne tudda kwago ne tulya ne tuwummulamu awo. Yajja n'amatooke n'ekinyeebwa? Amatooke ago ge bayiwako ekinyeebwa n'alya. Bro, tubugumizeeko ku mmere yaffe wagirese so ali. Kati omuwala tasaa kugamba nti tosaagamba muwala nti oba nindaamu ng'opakuse. Kati olaba ku budde buno wotambula example ojja kunsonyiwa kati engeri gyondese gwe bosi wange ojja kunsonyiwa okugerezaako. Ku budde buno mbuuliraayo engeri gy'ofaanana n'oyimuka wano n'otambula ku kkubo oli naakwana. Neneetwalayo. Toneetwalayo n'omuwa enamba enokkiriza aba alinnya bwati boddo oba wa mmotoka n'omukubira n'ogamba sorry onansonyiwa mbadde nsaba tugende ffenna ewaka. Wano ku 10 wano mu kibuga kale newobanga wano abasajja tuli bakambwe twamenka kale newobanga oli mu jjiini newobanga oli musamba otyamu oyinza otyamu teri musajja atya naye n'omuwala abalaka kigotuuseeyo wano ani kati oyinza ogamba nti ayinza okwagala okunziba gwe kiva gy'oli ate omanyi okubanga okyerowooza nti abalaka kinagamba omuwala n'akakwetemera n'agamba kirabika olowooza ngenda kubba ebintu bye byewaka ntwala mu looje. Bw'oyinza ogamba abasajja nga muyina ebiboozi ate mwe mubituwa tuyita noffe tuyitira ddala mu buzibu n'abakazi gwe neetoolooza ebbanga kati tugenda oba mu myezi 5 nenfuna oli naneetoolooza ssaawa ani aba asinze gw'oli mu myezi 5 oli aneetoolooza ssaawa abawala tebafa ate nanjokya nno ng'ate enjoki yezimugoba maama ng'enjoki zimugoba. Bino ebintu bya mukisa ogenda ogiraba oti naye mulimu omuwala ne musisinkana naye n'owulira ennaku n'akumalira obudde. Obalinayo bwe batya mpozi oli ogambye yakumalira obudde oyo awamu. Kati nze ate kati ebintu nsinze kubonaabona mu mukwano sina gufuniramu nnyo sanu twali mu mwoleso. Eno sitole nali nagano ginyumiza omuntu yenna. Gitunyumize. Twali mu mwoleso nga ndi ku stage performinga nzire eno omukazi najja nanfuuwa 10,000 ezo 2 nenkuba kati wetuvayo tudda back stage wabeerawo ezo bouncer babiri oba omu wetwavayo bwe tuti n'agenda nasaba bouncer nti njagala
kuwa oli omuvubuka eyakava ku stage sende babawunsa ne bamuleka n'ayitawo n'agamba gwe ng'ozanyidde bulungi bannange tusobola okwogera mu kwogera n'agamba nze simanyi bannange kyenyinza kuwa omanyifu abasajja ekintu ekigenda otuta otumalawo nyashi amabina nyashi kya luzungu tewali kivunudde kyekyo badde ekitegedde kati obanga gassenga g'abantu bangi yekikumazeemu amaanyi maze wegende nga muntu omu nengakomyawo nga mangi nga gali nebuuza nyashe kumalamu etya malamu etya omusajja nsobola okuba nga nkiikiridde abasajja eyo obukadde nga butaano just ku mabina gokka omanyi nti omusajja kale gabikkeko togankuba maaso sorry nyashi naye era kiba kiyiseewo omanyi nti osobola okubira omusajja essimu n'omugamba ng'akulesa ewaka n'omugamba ongambye ogenze kuyiiya tonasindika sente abaana bagenda kulyaki nga zifunye alina ku mobile money bwati omukazi wa nyashi n'ajja ng'asindika kasanvu n'amugamba sorry nyawe tusobola okwogera n'agamba tusobola okwogera naye nina omuntu gwe ngenda okulaba ate obudde bundeka gwe tolaba nti sente oba okuteza kulya zawaka osobola omugamba nno kyetaagisa kyokuba nti kati oli okumulindisa kyetaaga muwe emitwalo oba 5 abeerewo naga tofaayo sente z'abaana ez'okulya n'omukazi ewaka n'oziwayo ku lwa nyashi kati nyashi kyanjawulo kinnya ekirimu nyashi tetumanyi ffe katonda ate nabedda abedda ne nyashi teyaliiwo naye simanyi katonda oba ate yaliwo naye baali tebalina ngoye zibakwata kati engoye nnyingi okuva e China n'abantu bedda gwe otunulira buli muntu wedda ng'omulabye edda abasajja be basinganga nga n'obigula ng'osanga omusajja awo ku paaka enkadde ng'abigula bw'ati naye mukama akyusa bikyusa edda abakazi tebalina edda tebalina nga bakulanga we balabye ng'osanga oli nga nyashi eri kati kankubuulira abakyala b'edda balinga tebafaayo tebeefaako singa tubikiddeko yadde era kati abakyala b'edda lwaki olowooza nti tebalina nyashi kisooka bayambalanga gomasi ekirala beebikkanga balinga tebafaayo naye kati omukazi okeera kola scots 2 to maintain okitegeera ebintu byaliwo naye kati wali ng'ozaalayo abaana 6 n'oyiika n'ovaako naye kati ku mulembe guno tukeze tugaane nammwe bye mukola ku 100 ate n'emmere gye tulya kati tulya fries tulya nsumbi za nnyama tulya bisiike tebyaliwo fries mbadde mayinti fries chips nkitegedde omanyi nti no kati abedda mbutunenye abedda balyanga lumonda amatooke biki kati bo bazimbanga matama kubanga balyanga amawolu n'osanga omuntu ng'awulubadde azimbye so naye kati ate kati ku mulembe guno omwana agenda kuweta wali mu ghetto agule Rolex eyo cha eva nakumulira ebabidde sebyokulya bishukamu ebyokulya byakyuka naye ate nabyo byabakuumanga okubeerawo nekyokulala abantu gye bakoma okuzaala boozaamu its like a negative ekifaananyi kya negative okimanyi nga boozaamu ekirala n'ekirala kati tweyozaamu kati oyinza okuzaala oyinza obba nga oli pretty n'ozaala abaana ate nga bo bakusingira ddala obulungi nnyo ate nabo ne bazaala abaana nga babasingira ddala obulungi nnyo so tugenda tweyoza kinzizaayo nti ku mulembe gwa Lemaani nti Lemaani naye yalinga byabufuzi nti waliwo Lemaani abantu bedda baali tebalya nga bakwata amayanzi okuva ku ttale ne basibira nedda abantu bedda baali balya naye nga wagamba nti kulya lumonde alya lumonde naye kati gw'ogenda n'okola entondo newoba nga ofumbye wakaawo kati enkoko ze tulya bazikuba mpisa okukula kati omanyi nti gye tulaga mu maaso eyo tugenda tuuka ekiseera abedda bamalanga emyaka 10-20 bikyokuwangaala kati ku budde buno twesalako awangadde nnyo yeekomera mu nkaaga n'akita ne yeefiira kati buli gye tweyongera tugenda atuuka ng'omuntu awangaalawo emyaka gyena n'akita
tutuuke nga bwe bakuzaala ofa nga towangaala ng'ani akuzadde kandi ogambye tweyozaamu kati buli gye tweyozaamu buli kimu origin ayongera okola ki okuggwawo kati ekinaavaamu ng'ensi eggwawo gye tulaga owandiise n'ekitabo ekikyo and that is not nice ku budde tebirimu mu bayibuli okimanyi nti ate olowooza tugobera bayibuli tusuubireyo ofunayo nti waliyo Nuuwa agenda okujjakola eryato tujjamu anti bayinza muteeka ku kyalo nga balaba ekyalo ekisinza okwonooneka kati nga jjinja eyo ne bateekayo Nuuwa kukiira n'abantu bangi gwe abakoze kati aha era nange sobola bantu bange basitudde Nuuwa bamukubye ejjinja ab'e Masaka bamuwaddaani ab'e Masaka bamuwaddaani Musa omuggo bayitewo ku ajayo baaki alina kuba mulimu abantu abakola ebyekisiru mu bayibuli yali ani abeeyo balina kubeera nga bafuna Yobbo Yobbo yabonaabona biki bannamasaka bakukola kisebo tewali tuli bakyali tuli tuti Masaka road Jinja road Okay, banaye abalungi abatulaba olunaku olwaleero tuli ne MC Digital alina embozesesa okukamala abaana bakadama mumulaba nnyo ne bankuba kyeyo abatwaliriza ekyeyo noba nga owuliriza bw'olaba okwawukana naye gwe onsobedde towangaaza bakazi oba ontiisa be batampangaaza ejjangu nga just ate nze kati kyenalabye nakubye mu kyalo nembuuza nti omuwala nga noonya wanjoki kuba wenjogera kodi y'enjoki okimanyi kati wetulaga olina mulabira ku ki yangambye omuwala nga teyeematira nannyo naye bano bankwetolooza simanyi mwezi simanyi biki muveeko wenkwana nonjokyezaawo mmanya oba okwekaki era newonjokya mu Desemba ojja kunjokya mpeeraawo bannange ng'olina obwangu omuntu alina kye yeesiga obwangu too much omanyi nti woba okuzina woba omanyi okuzina dance as in the normal dancing yes yeah omwana ono ng'omanyi ne bateekako music n'osangawo abali mu kuzina nga music agenda mu maaso naye nga bo bazina ne bagamba nti anaawangula agenda wangula emitwalo 5 oba 10 nga gwe okimanyi nti tebakusinga omanyi nti tebakuyita buyisi gamba nti betabeemu ogenda n'obagamba nange nsobola kiri nti kyoba ogenda okulaga oba kati ebyomukwano birala mukambigga waliwo kye bayita insecurity ng'omuntu wagamba bulira ate nga otonavaawo kamaleyo ensonga yange njagyeerabira zenerabira mangu ensonga gye egatta wange ffe we nali ejjinja nyinza okuba nga ebigambo ebigumu mu luzungu saabisoma kati olinawo obigattiramu nga alina kukkiriza onvuge kati kale kankugondezeemu abakyala balina okutya kati tolaba nze mbadde nkimanyi mu fiya abakyala balina okutya abeera tayeesiga muntu anti insecurity kigatta ebintu bingi okutya obuteesiga obutiitiizi that is insecurity kati abakyala balina ekizibu abeera agamba nti kati bali bankebedde 6 ate nono gwentuseeko naye naye akolebwa ate atangende okikola ensi nogita olaba kati aho 6 gukukebedde tofunyeemu kituufu olwo olugendo lulukomyawo ate nga abakyala bajja babeesiga agamba nti nze ono yasemba naffe bwe tutyo obuzibu bwe bumu bwe tuyitamu naye nze kino nkugereza ku lugendo tiwaliwo olugendo lwotandika Northern bypass ogimanyi kiba kizibu okusanga wali olusozi mpozi ng'oyambuka ku ttaawe kiba kizibu okusanga wali olusozi kiri nti n'abaalukola baanoonya watagenda bakalubiriza dukola osegedde kati oluguudo buno obulala obw'ebbali bulina obusozi engubiwe bityo naye ne express erimu ekikko anti awo we bakoleranga zi flyover obaye we bakolera flyover kituufu kati ne mu bintu by'omukwano birimu ebyo nti mulimu omuntu ayinza okwetolooza naye ng'akwetolooleza bya bwereere nze kiba beta okujja n'ongamba nti Digital nze ndi bwe nti oyita omanyi kankubuzeeyo awo wennyini kankubuzeeyo
olamuza saati omanyi minisita waliwo edda nga nkyali nnyo waliwo minisita yavayo n'agamba ebintu by'okukyalira ensiko obimanyi ebyokukyalira ensiko visiting the bush sigambe ebyo bye visiting the bush ebyo byokukyalira omuntu wakyalira ensiko nga mukazi omanyi minisita kye yali agezaako okutegeeza ebyo simanyi ng'ogenda n'ofuna ebbugumu ani akugambye nti visiting the bush lwaki oba tokyala wali bantu visiting the bush ati ogenda mu nsiko mwab'ekibuga nze simanyi oba mwab'ekibuga mukyalawa baana b'ekyalo babeera eri n'omusanga ng'atuuyanye n'amaaso gamumyuse ng'omanyi omulamwa gwavaako ndi kukyaliraki ne wovisitinga bush omusajja nga wakulekawo anti ebyo byonna babikolera omuntu byonna kuba kwefaako tolina kumenyekanya kati ku budde buno nga woolaba nti mugula obukowekoowe kati ennaku zino tebakyagenda mu bush obeera waka basenga balina ebintu weeyira bweyizi ne bikula no artificial asuuse olaba ngeri gye mugulamu obukowekoowe okimanyi nti waliwo ayinza bikulaakulana omanyi nti waliwo kati nze ndaba nti kati waliwo n'okufera mu bino ebintu nga olaba nti osobola ogenda n'ogula obukowekoowe n'obuteekako osobola okujja okunkyalira ewaka nga waguze obw'okukyalira ensiko nga buli artificial nga bugule ku Gazalandi ate mbangu twala supidi nakwesungadde akamu ne kavaako ne kagweyo n'otandika okunoonya mu buliri noonya akasiko kange zendeka nze nkugambye nze sikasibula musajja omusajja kamute naye nga sinaba muta njagala okumanya komedi omumazeemu bbanga ki myaka ebiri naye olinga mumazeemu emyaka 6 myaka ebiri andi nkubuulireko lwaki ne bw'osanga kati omuyimbi kuba muyimbi ki omanyi obulimba bwajjula buli wamu wosanga omuyimbi era nno nze nkugamba nze nja kuddukako obudde buno kati bugenze takisi zimanyi okugwayo mu paaka ezituze waka ku budde buno n'osanga olinga akubye it oluyimba olumulese waba yatandikira okuyimba naye ng'aba yabonaabona emabege ng'obukulu bwaliko obukulu nga naye mu mutima agamba mukama amaze nanzijuka nga omukwata obulungi n'omuyoyota ayinza okugamba wire mukabi oyo yambeererawo okwo okitegedde naye ng'akugamba yakamala emyaka emeka naye ng'akunyonyola nga wire mukabi oyo yamubeererawo okwo nga wadda naye nze bambi genjogera ge mazima ekyo mpozi waliwo ne gwe nabonaabonaawo ng'era nali byakunoonya transport nga nzija Kampala ntandike G3 okay kati ye komedi atambula ofunamu shows zijja tulaba banno batandise okola personal shows naawe okozeeyo nze ngenda kolera wenaaba njitimbye ogenda kubeera main walinga ogenda kupushinga sheri gwereka n'okuleka naye twetaaga ne tutandika kati okuwandiika abantu abagenda abantu baabo bayite kwebali bajja bakusupporting bantu mwe sijja basonga mu lugalo kanfunye kikonde naye wenaaba ntegese show tugenda atandika kati ogiranga naye tetumanyi mwaka gwegenda kubeerawo naye mukitwale nti tulanga mubeerawo yanga tubayise nga tubawadde olunaku nga teri kwekwasa mu sente teziriiwo kyemanyi tujja giteeka ku sente ezisobola okwanguyira omuntu okuyingiya 5,000 15 n'abiri kuba nja kuba nduddewo gwe ebbanga lyenkoledde myaka 2 ate abeidinda abaagala okujja okukulaba ojja bakolera ekyabwe ekiri ekyejjinja naye era nabo basobola okuya abejjinja tujja baawula abaawano mu central ab'e Masaka n'ab'e Fort ekitegedde ate njagala omukazi mukama akuweewa e Masaka muganda oyo mbane lwaki okikoze bwotyo Masaka ojagala nnyo engeri gye njagala mbani naggulayo nzimbeyo
ngendeyo bugenzi na family yange ng'omukazi simujja tokiraba nti kiba kisingako nakyo si kibi njagulayo Masaka naye ndaba buli weenafuna nga mu region omukazi ngulayo nga saagala ate wemba mufunya Arua ate muleeta confusing owe Masaka Arua beera Arua kikuyambeko obutasansanya lugamba ate owe Masaka oguleyo kakumiro mundu eyo kyotera kino kikambwe olinayo akatalekeka nga tetunasiibula abantu akaterekeka kyenyinza ogamba abantu bano nti nsaba mukama bulijjo nga wentamusabangako nti akuwangaze nanga mpangaze amiina nti n'abantu abo abatwagala ennyo abatubeereddewo nabo abawangaze abalina kye batuwadde Mukama ayongera obagabirira wabanga tasobodde gabirira nze digito ng'asobola okugabirira gwe nompa bambi big up kyokola kyamaanyi. Okay. Yeah. That's amazing. Abalungi abatulaba tunyumizaamu ffe weetuli okuba nti tubawa emboozi ezisanyusa abankuba kyeyo emboozi zaffe zibatambuliza ddala ekyeyo n'abali mu Uganda mulimu ba housewives nga tokola otula butuuzi waka omukozi yakola buli kimu kwegamba ng'obudde oyina bungi obw'okubeera ku internet bino by'ebintu bye tukola mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum.